n'abaako ebibuuzo byabuuza lwaki ye Ssewanyana waali ate nga Ssegirinya ye afudde naye ng'ate babasibira wamu. Akati ekibuuzo omwami kyabuuza kibuuzo kinene nnyo era abantu bangi bazze bakyebuuza ebbanga lyonna, naye ate okuleka ekyo waliwo abantu ebibuuzo baleka emabega, abantu balina okwebuuza mu nkola eya forensic oba okuditekitinga omusango oba crime yakoleddwa. Ebiseera ebisinga obungi abanoonyereza batuuka ku ssiini ne basooka batunuulira ettemu batunuulira omuntu yattiddwa, ettemu eryamukoleddwako lyabadde litya, lya mmundu, baamutemye, baamutuze oba ne basooka bakonfaminga ekyo. Naye era kuva ku ekyo bajjawo omulambo ogwo n'obujulizi obubadde busangiddwa ku ssiini ne baddeyo ne batwala omulambo ogwo mu sikaani, abamu bakiyita postmortem naye eba erina kubeera nga sikaani. Naye ne bazuulira ddala ebisago ebyatuusikiddwa ku muntu oyo, maanyi ki agamukozeseddwako, byonna bizuulibwa engeri y'omubiri gwe gye gufaananyeemu. Baamumenye, baamunyodde ebinywa, baamunyodde ensingo, baamukubye bamukutula amagumba, byonna bibaamu, baamukubye ennyondo ku mutwe. Ebyo byonna bisangibwa mu postmortem. Kaakati step eddako tugambye nti omaze okuzuula ettemu eryamukoleddwako, ye yafudde already naye ettemu lyakoleddwa litya, n'ozuula butya maanyi ki ge baamutaddeko. Kati ekiddako ekyebuuzibwa lwaki. Kati ebyo nange omaze obimala oba poliisi ng'emaze obimaliriza, then ekibuuzo ekinene ekisookera ddala lwaki baakoze ekintu kino era olowooza ani yakikoze. Therefore tuddayo bwe babadde bamubba oba bamukolako obutemu buno balina kye baamututteko nedda, oba weekiri kiina buzito bwenkana ki. Baamusanze mu kkubo ng'atambula, ababbi bano abaabulijjo n'amukuba ekikonde n'amufumita akaso n'amubbako essimu. Yes, naye ate baamutiddewa area mwe baamutidde osuubiramu okubaamu omubbi abba essimu. Waliwo omubbi asobola okujja n'ateega omuntu mu kyalo ng'agala kumubbako ssimu? Tekisoboka. Waliwo ebifo by'omanya nti wano wayitawo abantu era abantu abayitawo tekubanga balina amasimu, era omubbi wasobola okugamba nti ayimirirawo nabbirawo. Naye kati ono omusanze mu kyalo, okusanga omuntu atambula ekiro kizibu naye ng'omubbi gy'ateegedde kijja kitya? Okay, baamusanze mu nnyumba ye ne bamubba ne bamutta naye baatutte ki? So badde bayingira mu nnyumba baakoze eki? Baamenye, baasimye oba beggulidde? Ebyo byonna byonna poliisi ebitunuulira mpola mpola. Kati ne kisinziira ne bamanya naye ekigendwa ky'abano abatemu kyabadde ki? Ensonga enkulu eba mu kunoonyereza. Kati n'ozuula ekyo poliisi kweva n'ezuula baani abakoze ettemu eryo. Bayinza okuba nga ettemu eryo lyafubutuse mu nnyumba, liyinza okuba nga lyavudde ku mikwano, liyinza okuba nga omukyala yakibaddemu oba omwami, liyinza okuba nga babadde baana be bakoze ekyo oba abantu abalala, naye nga kiba kibadde. So mu ngeri yonna ebyo byonna bimaana bizuuka nga bamaze okukola okunoonyereza okumala, ogenda okulaba nga bagamba nti twakutte omwami gundi oba omukyala gundi ayongere okutuyambako. Mu nsi ezikuze nno tebatera nakwatirawo bantu nga Uganda bwe guli, kuba Uganda bakwata abantu abatalina misango olw'okuba nti ebiseera ebisinga obungi gavumenti oba poliisi ettemu eryo erikolebwa ku bannayuganda libateeketeeke. Yensonga lwaki osibanga okukwata n'abantu abatalina musango ate ne babagulako zi fayiro naye obujulizi ate ne bubula. Naye embeera eyo tugyetegekera nnyo okuzuulira ddala nti ekigendererwa kyono kiki, lwaki yasazeewo okukola ekintu kino. Ekinjogeza bwe kityo, Muhammad Ssegirinya yawangula akalulu k'e Kawempe, ate Ssewanyana nawangula ak'e Makindye, bonna b'e Masaka, bonna b'e Kampala. Kati kijja kitya okuba nti baafuna mbeera ki eyabawaliriza egambibwa nti basobola okugenda okukola ettemu mu Masaka okutta abantu b'e Masaka nga babatemula butemuzi, naddala nga bagendanga balumba owali abantu abakulu abakadde abatasobola kweyamba? Kyajja kitya? Lwaki? Abavubuka na babiri gavumenti egamba nti beeko baana ne bagenda batta abantu b'e Masaka gye batalondebwa. Wao bagamba Ssegirinya azaalibwa sayidi eyo, naye ate tulaba nga tewali waddewo nsonga lwaki Ssegirinya yandibadde agenda okutta abantu b'e Masaka. Kubanga singa yeesimbirawo eyo ne batamulonda, ogamba nti kale oba baamulonda ne bamubba akalulu n'agamba nti kati Ssegirinya bonna babadde ba agenti be ku polling station ez'enjawulo bagenze nga battibwa. Naye kigambibwa nti Ssegirinya yandibanga ali mabega w'ekkobaano lino kubanga kirabika nti DR forms baazikwatanga ne baziwa opponent we, ekyaviirako okumuwangula n'olwensonga yagenze abakwata nga abatta. Kati osobola okutunula nti wano waliwo ensonga, naye bonna kubo tewali muntu yenna yali yeesimbyewo mu Masaka oba mu bitundu bagenda bitibwamu abantu. Naye ate ebyo ebitundu byandiza bikikirirwa mpuuga arawundi, ndowooza birina bannyini byo ate bo abataavunaanibwa. Kakati
ekinyusa kye kinene nnyo okwebuuza lwaki era lwaki baali baagala kikufuna ki baali baagala kwachivinga ki okutta abantu b'e Masaka. Ekyo Ssegirinya yapata kyanukudde kubanga yali akimanyi naye ne Ssewanyana akimanyi naye wakubadde Ssegirinya afudde naye ne Ssewanyana naye ajja kufa ku nsonga eno y'emu kubanga ekyatta Ssegirinya oba ekyamuviirako okufa Ssewanyana akimanyi okusobola okubagatta ku musango ogumu guno tekyajja buzizi accidentally wateekwa okubanga waliwo ensonga eri behind bonna ababiri gye baamanya. Nzikiriza nsobola okuteebereza nga nzikiriza nti Honorable Ssegirinya ateekwa okuba ng'ayina ekintu ekyali kimusigibwa ekyali kimuteekebwamu oba okumufiidingamu. Yalina ekintu ekyali kyagala okumutumwa naye alabika wakati awo ng'amaze okufuna amawulire oba ekyali kimwetagisa okukola n'ategeera naye ate n'alabika ntagenda kuteeka kintu ekyo mu nkola. Nteebereza nti Ssegirinya yamanya oba yatumwa oba yategeera ku kiki kyali kibaali baagala akole n'afuna information mu batemu naye n'alabika nti kijja mulema okutuukiriza naye ng'ate ategedde ekyama. Kati either nga baalina okumusalira amagezi okumuteerawo embeera ekikangabwa kuba ajjukira Ssegirinya alina abantu baali bangi abamuwagira era nga bw'omukwata mungereza ekisaagirizi oyinza okulema okusobola omuteeka mu kkomera ebbanga eriwera. Kati nga balina okuliyetingawo embeera embi ey'okulaga nti waliwo omusango omunene ogw'amaanyi gwe bwakoze ekyo kyaviirako gavumenti okutta abantu okubatemula kikole amawulire basobole okukwatirako Ssegirinya nga mu ekyo alina okukkiriza either okuzibira ekyama ekyo kyeyategeera oba okugenda maaso n'ensonga eyo agimalirize oba byonna ebikulema kati kuwa obutwa osalewo kimu. Era Ssegirinya akimanyi nti okulyako kuwa obutwa kalina kubanga akimanyi bulungi nti yabulya yafudde akimanyi nti yabulya tiyateeba buteebi naye mu nkola eno ey'obutwa obutege obutwa busobola okuvumulwa bulina antidote ebuvumula naye mu kiseera bayinza okugamba tubukuwadde kati weesalira mu myezi 3 oba okola kye tukugamba oba bwe giyitawo tuba tetulina kyakukola oba ogenda kufa naye nga teba bikugamba ng'oli mu ngalo zaabwe. Kati awo kiyinza okukubeerera ekizibu oyinza n'okulooza nti basaaga naye unfortunately nawatuuka okuseera kibalina okukuyambiramu ng'oluusi ate kiba kyasobola kujjanjaba kuwona. Kati endagaano eyo bw'ogiyingidde okuyingira endagaano gy'otategeera endagaano z'abamafiya endagaano z'abaganga buli bw'oyingira mu bintu byabwe tokifuluma kye bayinza okukolera ekyamaanyi nnyo okuwanguyiriza ngo basimatuse kwe kuwaŋŋanguka n'obaddukako naye buli bw'oyingira endagaano yaabwe lazima kasita ogitegeera n'ogaana ogikola bo banyini balina okwettira oba okikole kye bakugambye oba obaddukeko. Kati awo kitegeeza nti enteekateeka eno yali mbavubuka abaali bawerako mu Kampala omwo era tukakasa nti bino ebigenda mu maaso Ssewanyana yekka yabimanyi nedda waliwo n'abalala babimanyi naye nga byonna guno omuzannyo gwali gwakutta Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteebereza okwange naye alabika Ssegirinya alemererwa. Ati naye ng'okwata Ssegirinya obuganzi balina mu Kampala n'ekiseera kye twali twakavaamu ekyakalulu nga bw'omukwata obubi ate asobola okuvaako ensasagge kati ng'olina mukolera misango giri strong okumunyweza. Naye ekibuuzo lwaki batta abantu b'e Masaka lwaki tebatta b'e Kawempe lwaki tebatta b'e Makindye? Okuddako emabega Haji Sheikh Anas Kalisa naye yafa mu ngeri yakibwatukira naye era kigambibwa nti naye yafa butwa naye ate naye munne gwe yabeeranga nnyo ku program kutwamulabiranga Bashir Mbazira member wa parliament naye kigambibwa nti naye yafunako ku kirwadde ky'obutwa era n'agenda Nairobi n'akoma n'atuwa obujulizi n'agamba nti bamukeberedde ng'ekibumba kitandise okuliibwa naye nga kigambibwa nti yaweebwa butwa era yagambanga nti omutwe gwali gumuluma nnyo mu kiseera ekyo. Naye Bashir Mbazira bw'ava mu kalulu immediately yakyukirawo nadda ku sayidi ey'abanyigiriza oba bye yali alwanyisa naye era nga mu ngeri y'emu oba kugamba nti Mpuuga wakati mu kalulu yali mu nteesaganya ne Museveni then kati wakanya otya ekitemwa ky'ebijambi eky'e Masaka nti kyali kiteeketeeke behind nti Mpuuga yakirimu kuba tulowooza nti baali be bandibadde ensonga enkulu ennyo okuba nti balina obuyinza abaloopu baani okumanya ekituufu ekyaviirako okutta abantu b'e Masaka naye twabalabayo. Kati bw'otunuulira abo gatta Kazibwe Mbazira Bashir Mbazira n'otunuulira Anas Kalisa enfaaye biki ebyaliwo oyinza okukizuula nti naye Bashir naye oba oli awo yatuuka mu mbeera efaanana bw'etyo tukolere kino oba si kyo gw'ogenda kubanga obitegedde ate bakutuukirira ne bagamba tukolere kino bw'okigaana ate gwe ne bakuteeka mu kattu naye nga basobola okuwonya mu bbanga eggere. Kati oba tokoze kintu kye baagala mu bwangu
ate gwe boyino kugenda olusi nzo kusanga tebakyasobola kusevinga kati tugatta kintu kya Anas Kalisa ne kya Bashir Mbazira mu kiseera kyekimu abakulu abafuna obutwa omu n'agenda omu ya surviving lwaki omu ya surviving ali mu parliament nga immediate side yagenda ko parliament yakyukirawo lwaki ebijambi abikwata be Masaka bitabe Masaka nga abatta bava Kampala lwaki babakikira ebitundu ebyo bavananyizibwa ku nsonga eyo ekirala kiri mu kino twalaba abamawulire yali Sort TV oba yali NTV oba waliwo kitongole ba NTV oba NBS oba Sort TV one of the two three waliwo TV eyatambulanga ekiro mu bitundu ebyo ebyatemulanga abantu mu Masaka naye nga bakulaga nti bagumira bote batya okukakana basisinkana n'abagamba nti bakumi baddembe naye wamawulire ekikula kyakola ekyo nti atambula ekiro kunoonya abatemu obuvumu yabujjawa agende nga akokona amayumba g'abantu abebasa bali mu kutya batalina bukuumi gwogendeyo nga tolina bukuumi toli wamawulire nga naye ogendayo security teyamanya nti gy'oli abajjukira katambya komu kajjukira nga bakola ridinga ekiro kati otunuulire nti omuzannyo gwo gwaliyo nga mupange kale n'olw'ensonga eyo eno mpandowooza yange Ssegirinya okufa kwe oba ebyamukolwako byonna ababimukola abamanyi oba afudde abamanyi kyakoze ekibi nti kwe kuba nti agenze taboogedde bulungi nekyamuviirako okumutusa ku ekyo kyemanyi nti yandibadde akyogedde oba yakyogera oba oliawo nga ekigamba bakyali kikwatako ne bakireka bulesi naye nga kiba kituufu abantu okwogera amazima kubanga buli woyogera amazima nga gamaze obatako omuntu oba ogenda okutaasa abantu bangi nnyo abayinza okuyita mu ekyo ate n'oyo akola ebyo naye ajja kutya agambe nti ensi entegedde so okufa kwa Ssegirinya kwandibadde kukozesebwa nnyo okwogera amazima ku ebyo yamuviirako kuba nti yaweebwa obutwa kikyandibadde kikulu ky'ensonga eno naye bw'owulira abajja bavaayo aboogera buli muntu ayogera asaagirira ekisa Ssegirinya mukimanyi bonna bakuŋŋaanye ekisa Ssegirinya mukimanyi naye terayogera mazima gaakyo n'olw'ensonga eyo Ssegirinya yayambako mu nfa ye yamanya oba oliawo yagwa mu kattu naye oluusi n'asibwa ebbanga lyamala mukomera kumpi ery'emyaka 2 n'alabika nti oba oliawo baatuka ekiseera naye ne bamuvaako nga tebakyasobola kumuyamba nga naye yeewaddeyo oba oliawo oluyinza okikamba nti ekikola kyabuzira nti kyali kimutumidde teyasobola kikola naye tulowooza nti wadde yakikola naye yandibadde atuwa information entuufu fe basigadde n'ataasa n'abalala kubanga emisango nga gino oba emisango egikolebwa crime akolebwa yenna abakulidde okunoonyereza okwo bazuula ekintu ekyo bakifuula nga nsonga nnyo n'okulabula ensi nti kino kikolebwa biki n'olw'ensonga eyo abakola kino be bano era kati balabula abantu okwalaatinga community ensi netegeera naye buli muntu bwafa n'afa n'ekyama abakitegedde ne basirika olunaku olumu muzaata we yafiira waliwo obutambe bwafuluma ku bantu bennyini abamujjanjaba n'abasiraamu abali babuzibwako ensonga baga nti ajali ajja kuba bulungi era atulire okutuula nanywa n'akacyayi yenyweseza cyayi olwaleero the following day muzaata n'afa naye kyasinga okunnuma bannamawulire nga batuuse ku ddwaliro waliwo munnamawulire yayimirire sijjukira oba yali munnamawulire wa kikaaki Imaamu Kasozi n'afulumayo n'amugamba Imaamu kitalo nnyo inna lillahi wa inna ilaihi muzaata afudde omusajja n'amubuuza n'amugamba naye ddala kituufu mbeera ki gy'olabyewo yagamba simanyi n'atambula n'agenda naye ng'oba oliawo omuntu afunye omukisa okulaba ku mulambo naawe osobola okulako ekifaananyi ky'olaba nti muzaata waafiiridde tusanze olususu lwe nga ddugadde nnyo oba badde ali mu mbeera efaanana bweti ne bweti owa ekifaananyi abantu basigadde beeru bagatte bwe tunaafuna omulala afudde mu mbeera efaanana bwetyo tunakigatta tutya tutegeere oba munanfuna nti singa wabawo ekirwadde kiruma abantu nga gavumenti ekinoonyerezaako oba temu erikolebwa abantu babanoonyeza bagamba nti aba obubonero obulabikidde ku muntu ono yafudde bwe bubonero bwe bumu obulabikidde ku muntu oli yafa mu kitundu kiri n'oli bifaanaganye oba omuntu gwe batidde wano eyamusse ayita mu mbeera y'emu okutta abantu bano tegeeza omuntu ono yassa omuntu bano ali muntu omu oba gurupu etta abantu bano eri emu kati ebyo byonna tulina bitunulira so amazima g'ebintu nga bino gasirikirwa kiba kikyamu Ssegirinya yafudde butwa baani abaabumuwa kikakasa nti abo yaboogera naye lwaki baamuwa obutwa era mu kumuwa obutwa lwaki basalawo okumuteekako emisango ekigamba nti yatta abantu e Masaka nga si gyakiikirira Mukama bawe omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.